Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, atulaba nkwebaza gwe wenna atwekumiddeko ate okutuuka kadde kaneno nga okyaliyo era ng'otugoberera. Nzedde niyo batuusaako ensonga z'essamasonga olunaku olwaleero minisita w'ekikula ky'abantu amanyikiddwa nga Among avuddeyo n'ategeeza nti abantu batandika okubeera nga basondera ebintu ebirimu amakulu nga amalwaliro n'amasomero nga bwe bakola mu kusondera abafu kw'oteeka ekkanisa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kwoteeka ekkanisa oba ekereziya n'embaga ze basaamu ensimbi empitirivu. Bino nno avudde ku ky'okubyogera awo nno wengenda okubanga mbikuleetera. Hajjat Namyalo kiguddeko eSouth Africa bw'agudde mu nkambi y'abaana ba Nuupu ne bamugajambula. Tunuulira embeera nga bwebadde mu bitundu byeyo. Kakati ate nno ebyo bwe mbamaze okubanga mbiteeka ku mabbali waneeno ebyo bwe maze biteeka ku mabbali Mathias Mpuuga nsamba akaabye amaziga n'ategeeza nti yakubidde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellency the Ghetto Gladiator esimu babeeko ate bye boogerako. Biki bye boogeddeko Mpuuga ne Bobi Wine byonna mbikuleetedde obeere nga ate obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Nzeddeni njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video eno sooka ojjimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga kona mukagamba osubscribe then okone mukadde okagye mupersonalize okateeke mu all of the notification ku mbuuzi zonna ze tukuterayo ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi yangoberera ku Beyond the Newsroom nti twakoze omukutu gwaffe omujjo gwa Deni Exclusive itayoko ku mukutu ogwo gwa Deni Exclusive osubscribinge link njikuteereddeko wansi awo mu comment section. Njagala tubeere nga tutandikira wano ku bya Minister ono amanyikiddwa nga Among. Wuliriza. These days, people even locally people used to be the ones to gather local people to dig the graves. But these days, even the local people will say people should fundraise for digging the grave. And the grave must have tiles. Agamba nti ensimbi nga zino nate zisobola okusibwa mu bintu ebiyambira abantu awamu. If you are to look at a month expenditure of burial, of marriage, of church donations and so on, if you accumulate that money in 1 year, it will be able to finance all the health sector needs. Among abadde mu lukuŋŋaana gaggadde olw'abannakyeo oluyindidde mu Kampala gy'ategeereza nti omutima ogugaba mu bigasa eggwanga baali bagwolesezzaako. Kyokka bakira twebuuza nti yo gavumenti eyogera ki ku nsaasaanya yaayo oluusi etagasa bannansi. The resources on the table for government to distribute in all the sector is not sufficient. Bo bannakyeo ababadde mu lukuŋŋaana balabyewo obwetaavu bw'obwerufu gavumenti okusobola okufuna obwesigwa bw'abantu babe bamativu nti omusolo gwabwe tegufa ttogge. Yes. Awo wennyini Minister Among avuddeyo n'ategeeza nti nazzi kuno omuntu bwe yafanga ab'ekyalo beekuŋŋaanyanga ne basimentaana ne wabula kaakati ensangi zino abantu beetanidde nnyo ebintu by'omulembe ogwa .com nti bagenda ne bapangiza zifyuno ne bafulumya budget ngambalirira namba eriawo esobola okubaako kyekola ekikulu ne baziika abantu nti abantu ensimbi bazimalira mu makanisa nga basonda ebintu ebyenjawulo nga mu kuzimba makanisa n'okusonda ebirala ebibbo. Kyokka ate ne mikolo basonda ensimbi empitirivu naye nga tebasobola sonda nsente ezo mu kukola ebintu ebyawamu. Wano nno mbadde ngenda okwesioningira Minister Among nti teriyo malwaliro g'abannakyewa nga bantu bassekinnoomu bataddewo amalwaliro oba ze tuyinza okuyita nga private hospitals weziri. Tewaliwo bantu bassekinnoomu abataddewo ebintu ebiyamba ku community we bali. Then ekibuuzo ekinene kiri nti
yo government gye tuwa omusolo nga buli kimu kye tukola etujjako omusolo zo eziteekawa okujjako nayo okuzisa mu bantu basse kinnoomu okubeera nga batuukiriza interests zaabwe bwe tuba tutunuulira omusolo gwa Uganda kyokka ate nga buli mwaka oguyita almost 14 billions zibbibwa mu buli bwenguzi n'obulyake mu buli mwaka kale kino kiba kikwasa ennaku ekyamaanyi ennyo nnyini ddala twebuuza lwaki abo abalyake tebabakwateza ensimbi zennyini ne zidda mu bintu biri ye ate abaffe nti tujja kayanira ennyo tuzimbe amasomero oba amalwaliro kaakati omulimu gwa gavumenti omutuufu gweguliwa kaakati abantu bafuuke gavumenti yeefuuse bo ffe tusonderenga ebintu bye tuba tukozesa kyokka ate tusasula omusolo abantu basse kinnoomu bekkuse kale kino kya buswavu nnyo nnyini ddala nga sinnakuwa Hajjat Namyalo kansooke nkuwa Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nti oluvannyuma lw'omukolo ogwo gwe yaliko wali eri ekibuli nga bagenda maaso n'okubeera nga bajaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 33 ng'atudde ku Namulondo ya alamula agamba nti Bobi Wine teyamulaba era bwe baavaawo nga Katikkiro amaze omwogera n'amusindikira ka message n'amugamba how are you my brother how are you honorable Kyagulanyi Bobi Wine n'amuddamu n'amugamba oh my brother saakulabye kono it's okay ne banyumyamu but it has been an emotional submission Mpuuga ng'ayogera sooka owulirize. So when eventually the Katikkiro reminded him that actually your brother is around, that was upon him. I didn't take offense. It was him, not me. Let me say this also. After the function, I sent Honorable Kyagulanyi a message. I said, hey, good afternoon, are you well? I did. And it responded back, I said, oh, my brother, I had not seen you. I said, fine. Inti omukolo we gwaggwa namusindikira message ne mugamba muganda wange oli otya ko ya bloody saakulabye naye ndi bulungi kono nti kiryoke then kati Mpuuga ndowooza bafulu figure baani ababadde bavayo nga muvuma Kyagulanyi n'ebigambo ebirala bingi nga byonna mubyogera ndowooza omusajja wammwe ye yennyini avuddeyo n'abayiwa abagambye yayogera naye n'amuterako message but nzijukira Honorable Kyagulanyi wali ayanjula ababaka abo n'atunuulira Mpuuga nga yeekwese mu mawulire oba ge yali asoma ng'akutte bw'ati amawulire oba yali magazine ndowooza yali magazine nga yeefudde asoma ng'ali mu mugongo gw'abalala kati ye yandirabiddwa atya ye ate era n'omwanjula oba obutamwanjula si kikulu oba oli awo but politically it makes a statement and a statement was made. That's why we are now discussing about him. So nebuuza nti oba mu biseera nga bino ebyomulembe omute bitwandibaddewo abavubuka ogutandibadde mu Kyagulanyi mu byabufuzi bya Uganda awo nno nze naawe Mpuuga agamba waliwo akabinja akabanna opposition akamu akakola okutuukiriza ebigendererwa bya Mwami Museveni. Wuliriza wano sooka owulirize. There are groups in the opposition that are serving other agenda. And therefore, wherever we try to do something that will catapult the opposition to a bigger step, they somehow freeze it, they negative it, and then ensure it does not move. They make it their business to make sure it does not move. And I have seen this. Some have even had the courage to author letters pouring cold on attempts to drive an agenda from of the opposition that is collective, that is capable of giving the opposition an opportunity at the polls, and we lost it. Okay. Do you want me to cite examples? Yes, go ahead. Small examples, because at the end of the day, our argument was that the reform agenda may not give us everything we need at this moment. But it must start, because reform, which included constitutional overhaul, reform that had a conversation on the transition, reforms. Mathasi Mpuuga nsamba agamba nti waliwo group z'abanna opposition abamu nga baliko agendas ez'enjawulo
zebaagala okubeera nga batuukiriza oba oliawo indirectly agamba nti waliwo oli gwe bakolera nga batuukiriza agenda ze era agamba nti nga opposition waliwo ebintu bingi bye bandibadde bakwatako ebyandibatuusizza oba oliawo kugookya oba kulyengedde naye ekyennaku nti bo bwe babaawo ebintu ebijja nga reforms ng'ezo bagusuula muguluka era ne bateefiirayo nga yeebuuza nti oba bano bo bakolera ani wano nno wentunuulidde Mpuuga ngambye nti mu butuufu abantu abagezigezi era bayayemukko baba n'amagezi mangi nnyo ge bakozesa n'okusingira ddala okwegonza. Mpuuga agamba nti abopposition baakuba nnyo reforms ze n'ebiteeso bye nga balaga tebirina makulu wadde akamu n'akeddagala. Kati nno ebya Mpuuga bwe mba mbitadde ku mabbali omusajja mukulu Hajjat Namyalo ono ali mu South Africa. Mu kubeera South Africa agudde mu ggaali z'abaana ba Nuupu. Kasooke nkuwe eno wano. We hate Yoweri Kaguta Museveni. Museveni is the terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is the terrorist. We are done with you. Museveni must go. We are done with terrorism. Museveni is the terrorist. He's killing people every time. He's killing our brothers. Museveni is killing our brothers. Don't come here Hajjat Namyalo bamugobye wano bamugamba nti Museveni agende tuviire, he's a dictator, nga bakutte ebipande byonna nga babiwanise waggulu for 45 years. Museveni kino nekiri. The question is, kati ababadde bavuma abanoopu nga bagamba nti Namyalo agenze South Africa akuŋŋaanyiza abantu bangi biki bano abasunyi ba kadingidi batrulida banoludini bani bakwezi nalabye leero ne gundi onani Alex Ruswa Luwemba avaayo agamba Namyalo kyakoze eri South Africa ababadde aba opposition bonna bakyusizza. Big in opposition, you're not paid any single pen or any single coin to be in opposition. While opposition ye position gye weesangamu ng'embeera yegikutaddemu. Kati it's all about yo kugamba nti gwe byolwanirira biweddeyo era embeera yakutuusa mu kiri ekyokuba nti you are opposing the leading party or the government nga biweddewo, then it's okay to sit down. Naye bwe biba nti tebinnaggwawo era osigala okyalwanirira ezo values ze wali oyimiriddeko. So ekyokubeera nti ono agenzeeyo abantu bano baraisinze eddoboozi lyabwe era ne bamutwala kantindiggwa nga vidiyo eyo bw'ogirabye. Kansooke nkuwe ku eno vidiyo eno endala olabe Namyalo wa Hajjat Museveni yino girabe bulungi. Kino kikakasizza nti kati Hajjat Museveni watuuse. The freedom fight of 1980s. The man who leads the Pearl of Africa, who fought for the people of Uganda in 1980s, right now
he elects those who can abuse, those who can expose their high level of stupidity. Omuntu ali mu woofiisi eyo yenna okubanga oyimirirawo n'ovuma n'owemula abantu because omuntu ayogedde kyayagala kyawulira ekimuli ku mutima. Kati kikakasiddwa nti abaana be mukutte olw'okwemula mbu bamadubala bawemudde mwabakwatira bwereere. If omuntu atula mu office of the national chairman Namyalo agikulira nga awemula bw'ati, Nakangubi Jennifer Furufiga presidential advisor akera buli lunaku ku makya okuwemula tasobola kubeerawo olunaku ne luggwako nga tawemudde. Wabula bo be bantu be mujja ne mutugamba nti be batukolera mubeere nga bo. Kifaananyi ki kye basiiga eri abavubuka era eri emiti emito. Imagine kati tugambe tutya mbu yakungaanyiza abavubuka e South Africa n'ababulira programs za gavumenti ennungi okujjako oba okuwemula. Kati nno ndowooza ekyo tekina kyekisobola kyusa muntu. Wabula omuntu bw'oba onaamukyusa olina okumubuulira ki? One, by the way, bano abantu balina emirimu na myangu nnyo lwakuba ate era nga mizibu nnyo okudefendinga eno government. Kiki? Later Uganda what we are for the last 40 years. Obagambe nti General Museveni yakoze kino n'ekino 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 government ye. Bino ne bino biganye naye ate tubifixinga wabula waliwo kino n'ekino n'ekino ekiri mu pipeline. Singa mwenyigira mu nteekateeka ya government eno n'eno n'eno mujja sobola okukyusa obulamu bwammwe. I think that could be better other than okwemula abantu n'okubavuma n'okubayisa mu mbeera bweti. Kubanga era teri ajja bawagira n'ababalyako obusente bangi nammwe abaliwo mukimanyi you're there because you're looking for the bread. Neither moment wemmalira okwata omugaati temumuwagirangako era temumwagalangako. Ekyo nakyakimanyi. So mulekeraawo okuyisa bannayuganda ng'ekyonziira ng'ekyokuttale mwe muwemule mukole buli kye mwagala because I'm supporting the government, nothing they will do to me. If they can't do anything, then God will do something too. And mark my words, it may not be today or tomorrow, but you will experience the repercussions of your evil deeds that you're doing right now. Believe me or not, alive or dead, on earth or heaven or hell, you will pay for whatever evil deed you're doing right now for God and my country. I wish you the best. Have a blessed night and a good morning, a evening. Wona wosinzira okutulaba mubudde bwonna bwosinzirako. Nzedde ni Beyond the Newsroom gwe mukoto ate munange ffe twasalawo okubanga tukuwa ensonga ensengeke ennyuvu ezifaananako bweziti awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka ate era tumuyozaayoza okuweza emyaka 3 ng'alamula Obuganda. Leero awo we tuyitidde. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.